Aji bulijjo tugamba nti tulina okukola n'abaana baffe byemuka abadde akola n'abaana be. Message eno giweereza omwana muzaali ewaka yakola ati amawulire ago gatukoze bubi nnyo era buli muntu atuuludde ali mu kiti kyaffe alumiziddwa nnyo kubanga famire eyo tubadde tugiyita icon kye kintu ekiwanikiddwa waggulu ng'era tugifuula kyakulabirako okusinziira ku ngeri omugenzi Ibrahim gye yategekamu abaana be n'amaka ge n'aba nga we yafiira tewaliwo kasambatuko nga mu famire endala. Naye ate bwe tuwuliddeyo amawulire ago gatukubye enkikwe y'amaanyi nnyo. Njagala nsaba abaana mwenna abakola ne bakitammwe nti ekigaggawaza omuntu ekisookera ddala bugumiikiriza. Tewali kyotasobola okufuna mu bugumiikiriza. Ekintu kino ekituleetedde obuzibu ennaku zino n'okutwavuwaza kiri mu kupapa. Tupapa nnyo, omuntu n'apapa. Abantu bapapye ne bava mu maka ne bagenda ku byeyo. Abantu bapapye ne baddira amaka ne bagasinga. Embonaabona yonna gye yabonaabonamu n'agumiikiriza n'atuusa kye bayita legacy wano waagirese n'agikwasa oba n'agikwasa abalala. Gwe n'ojja ate n'oyagala opape ofuna obusente ate olwedde bw'oyina kubanga obugagga bwe bwabalekedde buli mu trillions tebuli mu buwumbi buli mu trillions. Kati ate gwe n'oyagala ogujubanire billions 2 n'oleka ng'ekintu kyonna okiyiye ku ttaka omuli ne maama wo waatudde kigambo kibi nnyo. Mbasaba abaana temupapa tugende empola. Gwe woosanga legasi eyo woogisanze tugeze eyina billioni 2 sakola tubaleese kati ffe tutandise okukaddiwa kwe kubaleeta ne tugamba nti ku bumanyi bwe nina n'ebyenkoze gwe jangu oyongereko bwongezi. Naye ate bw'oyongerako ate gwe n'oyagala odduke sipiidi yakufuumuuka tugenda kwesanga nga ffenna tuli mu taabu. Kiwulidde Mukama Katonda asase ndoza bana message bagiwulidde. Haji kati tugende ku bantu abakulu tuli mu festive season. Guno omwezi tugenda kubeera nga tumalako mu weekend tugenda kuba nga tumalako November tuyingire December. We tusuubira okulabika nti nno abantu abasinga baba bagula ebintu abalaba batunda ebintu. Naye waliwo omugano ogwaze gulinga gwanswa anti KCCA eddiza obutale twagirabyeko Wandegeya keyasembye okweddiza Kowino omusuubuzi ayingire kati akatale ngeri baga nti emidaala bagigaba oba asooka alindeko okuyingira mu butale buno agira akyakolera gy'abadde. Ekisookera ddala gwe omusuubuzi abadde mu katale ako weepimeemu bw'oba ng'olina obusobozi obukavaamu nga watuuka kubanga abasuubuzi bangi abali mu butale naye nga baatuuka dde obuvaamu ekyo tuzze tukyogerako mukulu Farid baatuuka dde okubuvaamu naye nga tebabuvaamu. Oyina kapito akumala okuvaamu ogenda otandika omulimu ogugwo. Akatale jigiro banguliro kuyigiramu kakati bw'oba watuuka dda gwe gwoba osooka okuvaamu nga tebanaba kujjamu. Then oleka ekyakayiga omuntu ono atandika obutandisi ayingire mu katale yaba agenda okugujubanira omudaala. Lwaki gwe omuntu ayina billions ayina millions okyagujubanira omudaala? Kwe kuba nti nno bakuyise ku mukolo ate n'owete manju olabe gye baafumbidde abasajja ne bakuyira supu. Kiwulidde kakati emirimu gino girimu emitendera. Emitendera gisinziira ku bumanyi gisinziira ku busobozi. Obusobozi ye capital obumanyi ye experience ebbanga lyomazeewo. Kati ebbanga lyomaze mu katale otegedde bwe basuubula capital omufunye fuluma genda oyingire edduuka kubanga ye stage eddako bw'ogaaniramu bajja kuyira supu. Haji badde nsaba osiibule tujja kwongereza ku nsonga ezo. Njagala kwebaza nabaddeko ehoyima ssebo. Njagala kwebaza mwenna ababaddeyo hoyima. Njagala kwebaza abantu abakoze omulimu omulungi okulaba nti nno abantu batandika okusuubula ffenna tutandika okusuubula naye nga kyembasaba obusuubuzi bwaffe tubuteekemu nnyo obwegassi bwe tunaayagala okukola ffekka. Hoyima eyo nalabye abantu tebaagala kwegatta n'amaduuka tegaliimu bantu babiri buli omu abeeramu yekka buli omu afa yekka. Ekyo kikyamu. Tulina kwegatta nga kati wola World Cup yandibaddewo ng'ensi tezeegase. Tulina kwegatta bwe twegatta g'emaanyi. Omuganda agamba nti agali awamu yegalumenyama. Kituufu. Ozeeyo? Yes. Njagala kubasaba buli Lwakubiri enkya gye ndi ku Namasuba College of Commerce mujje tutaddewo ne koosi zammwe
ez'oluwummula bwana temubatuuze abaana mbaleete abeeko kyayize ayige okufumba enva ajja kufumbira enva ayige chips and chicken ajja kutereeze obeere nga naawe ofuna essanyu bw'obanga olina essanyu awaka ebisigadde bigenda bulungi mu maaso osobola okunkubira essimu 0772 48 39 0772 48 39 tweyanze Hajja Mirusibalo okuva Namasuwa College of Commerce bwatyo bwagenze maaso n'okubeera ng'ensonga zituwadde message zibadde zikatinga across omwana tumukutteko muzadde ntumukwatako ate kwedeka n'omusuubuzi katujja kubeera nga tukomawo naye olunaku olw'enkya era ajja kubeera nga alina ensonga endala zatulaga ku sayidi eno ya business tweyanza mikwano gyaffe aba Bubble Enterprises okuleka n'omutaddemu ensimbi bingi bye tukyafumba tukyaleeta gwe sigala busigazi ku Bukedde TV1 katunyigemu katono nnyo atujja kubeera nga tukomawo. Bubble Enterprises tusangibwa bwayise ku luguudo oludde Bombo tutunda ebikozesebwa mu kuyoyota amafumbiro agali ku mulembe ebinaabiro ebiriko n'amadiiro kwokomya amaaso jangu ku Bubble Enterprises Limited. Leelo Galuwagidwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Recharge your day with Sting. Extreme energy, refreshing taste, available countrywide. Sting, life switched on from the makers of Pepsi.